Hello everyone. Gye baliko bassebo ne bannyabo, bweza mirembe abaana ba Kintu ne Nnambi. Olwaleero njagadde twogere ku kuganga. Ensonga y'okuganga eyo nsonga nkulu nnyo kubanga okuganga kitegeeza okwetangirira, okubeera nga tomala gatomerwatomerwa buli kimu. Omuntu asobola okugamba nti kakati nze nina bajjajjange ate lwaki mba neeganga? Ojja kweganga olw'ensonga nti ekisooka bajjajjaabo togenda kubeera guarantee nti buli kiseera babeera awo w'oli. Naawe bw'olaba abo batambula kubanga balina bingi eby'okukwasaganya, so sometimes bamanyi obutabaawo, at least majority. N'obeerawo n'abatonotono abakuuma naddala mu biseera nga bamanyi nti w'oli oli safe. Naye obuzibu ne wagenda wajja kyonna ekiba kizze nga ky'amaanyi okusinga abo ababa bakulekeddwa okukukuuma. Kale y'ensonga lwaki omuntu oteekeddwa okweganga. Olw'ensonga nti abantu abasinga obungi abatukola ebikyamu ate bantu baffe ddala. Kati olumu empewo egenda n'egamba kakati oyo tunaamuuma tutya access nga yamuzaala, tunaamuuma tutya access nga muganda we. So abantu bano olw'okuba nti bakuyinako akakwate, ate naawe muli mu mutima gwo you open to them, like to receive them. Kati awo ng'oba receivinga n'ebyo byonna bibazze nabyo era okufundikira nga bikuaffectinze. Eriyo empewo ze bayita zinnakyeyitize mu nsi muno. Si buli kiseera nti empewo ezigenda okkulumba oba amaanyi agagenda okkulumba nti gagenda kubaga abantu bo oba abo b'omanyi. Osobola okulumbibwa bannakyeyitize nga muzimu gubadde gutambula gaagwo ne gulaba nga ewwo wali open, tewali secure enough, ne gukyama ne gweweelukaaminga ne gutereera. And sometimes gino emizimu gimanyi okkonkona. Kati the problem comes in nga you're absent minded and you're like, ani oyo yingira, you don't know what you're inviting. Ogenda okulaba nga waka watabuse, ennyombo zifuuse ennyombo, embale, ebintu byatika, kwegamba nga everything is a mess, nga wakyaliddwa omuntu gw'obadde tosuubira olw'okubanga ewakawo walemererwa okugangawo. Tuganga abantu omuli abaami n'abakyala n'abaana. Twayogera tugaa nti abaana abo gye batambulira basanga ebintu bingi, bazannyirwako abantu bangi, so baba beetanga okugangako. Kale at least okukendeeza ku maanyi g'ekyo kyonna ekiyinza okwagala okubateekebwako. So tuganga emirimu nga wakola bizinesi yo, dduuka, then emirimu ng'olina abakukozesa, tusobola okuganga. Kubanga kati mu biseera nga katugeze olina edduuka lyo walikola, abantu bayingira. Naye bw'olaba bayingira ne bakuwa ssente, si bonna nti ekigendererwa kyabwe kiba kyakugula. Eri agenda okujja ng'ayagala agule atwale omukisa gwo. Eri agenda okujja ng'ayagala agule akusiraanye. Eri agenda okujja omuntu asobola okujja n'agamba okomye ku nze okuguza, naakugulako naye ng'okomye ku ye, era n'alaga nti na zino ssente z'akuwadde z'ogenda okukomako okufuna. Kati ye n'agenda ng'akusiraanyizza, naye nga sigamba nti oba mukola omulimu gwe gumu, nti oba mukolera mu kifo kye kimu. Kwegamba Katonda yakola omulogo nga ye kiraasi ndala. Talina fomula waba n'akola ebintu bye. Y'ensonga lwaki oteekeddwa okweganga. Ogange omulimu gwo, naawe weegange. Ogange amaka go, ogange ekidduka kyo. N'ebidduka babiganga. Abasinga mukola ensobi n'ogula emmotoka n'ogiyingiza ebbala nga tolina mukolo gwonna gw'okoze. And the next thing emmotoka eyo bw'etomera esitukira mu bintu nga binene, eyinza n'okutta omuntu. Olw'ensonga nti tewagikolera mikolo. So ebyo byonna tubitunuulira bwe tuba tuganga.
era bwe tuba tuganga tumanya tugenda kweganga against ABCZ era tugenda kukola emikolo bwekiti ne bwekiti. Kati eriyo abagamba naye kakati nze maama nga sikozesa ddagala ye